Charles Olim amanyiddwa ennyo nga Sipapa azaalabikira nnyo mu bikolwa eby'okuyiwayiwa ensimbi Nemukyalawe Nakimba Shamira baakwatibwa Ssabbiiti eno nga kigambibwa nti beenyigira mu kubba ensimbi ezisoba mu Akawumbi okuva ku munnansi wa South Sudan. Bano olwaleero baleeteddwa mu kkooti ento etuula e Makindye. Omulamuzi Patience Tukundane bano abasomedde emisango 6 egyekuusa ku bubbi nga bakozesa ebiragalalagala era nga bano bagambibwa okuba nga babba ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 600 ssaako laptop, amasimu n'ebyokwewunda ebya zaabu ng'era bino bigambibwa okuba nga byali bya munnansi owa South Sudan. Ngaza 10 olwa $1 n'ensimbi enkalu $5,000 egya Uganda. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga Achol Ateng ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango ogwokuna gwakubbisa bisi ekikontana n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Abaagalana bano bagambibwa okuba nga beekobaana n'abantu abalala abatannaba kukwatibwa ne bawalampa ekikomera kya munnansi wa South Sudan Jacob Aliok ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde. Nakimba Shamira Rukia n'abalala abakyanoonyerezebwa kigambibwa nti mu kiro kya 29 mwezi ogw'omunaana omwaka guno ebbunga Kawuku Makindye Division mu Kampala District mwabba amanyiddwa nga a big ayar kuma kakalimagezi ak'ekika kya MacBook Apple nga ka $5,000,000, essimu ey'omu ngalo ekika kya iPhone 11 Pro Max nga $5,000,000. Mu kaseera ako oba oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala eri amanyiddwa nga a big yar ebyamujja mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango gw'omukaaga gwakubbisa bisi essimu ye eya iPhone 12 Pro Max nga ya gold ng'ebaliramu $5,000,000 eza Uganda, omusipi ogwa zaabu nga gwa $5,000 eza $, chain eya zaabu nga ya $5,000 eza $, empeta 2 eza zaabu nga za $5 eza $. Mu kaseera ako era oluvannyuma mwakozesa ebiragalagala ebyaleetera Mary okuva mu ntegeera ye ey'obuntu. Omusango ogwokusatu gwakubbisa bisi ekikontana n'akawaayiro 285 ne 286 ak'okubiri ak'amateeka. Omulamuzi takkiriza Sipapa na mukyala we kubaako kye boogera kubanga emisango egimuvunaanibwa gya naggomola egiwulirwa kkooti enkulu kyokka era amusindise ku meere mu Komera e Luzira Upper Prison okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini. Bannamateeka ba Sipapa nga bakulembeddwamu Abed Musa bategeezezza nga bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'omuntu waabwe yeeyimirirwa asobole okuwoza ng'ava wabweru era n'ategeeza nga Sipapa bwe bamulanga ebyobufuzi era nti talina musango. Bino byonna byakugeetuka ku muntu birimu empalana, obutaagaliza n'ebyobufuzi. So fenga balooya be tujja kulwana tulabe nti afuna obwenkanya mu kooti kubanga tulina belief nti kooti yaffe egaba obwenkanya ejja kuba obwenkanya because bamukutte ne mukyala we Shamira naye tusuubira nti mu nnaku ezitali zaawala kooti zijja kumuwa bail. Kyenyamiza nnyo nti omuntu asooka claiminga nti abadde n'emitwalo 4 aga $, ezo sente mu za Uganda zikali kawumbi kamu $7,000,000 nezigwamu nga waziteeka just mu mankulisi wa kitanda wansi wa kitanda. Poliisi nerema okubuuza nti situufu sente baazijjawa zajja zituukubeera awo. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.